Buli omu n'obufumbo bwenze Rwema nawusuubula naye nno bujja kunsala. Olaba n'obumotoka Kenzo we yansimira nabo nawe tundira nze. Bino mbigambako Eddie wekka saagala osoko biralase. Funako oddako etali bantu saagala bamawulire bamanye. Ogusajja gwankubye katanzirike era nteredde mu lwabudde kukya. Yasooka n'agula ogudomola gwe yagujuza va yagula gonna. Kugambe kyekiro tekyaliise nanfumita empisa omumbode patisi wonna. Kyenvudde nkusaba okunyamba ebisunzo bya Seguko binkwase. Ebyo bye mulaba nga mpositinze era mbikola n'ekibooko wali. Manyi wanyigamu omukwano naye akakomanda k'ekido Eddie yarabbi kajja kumali. Seguko nleseeyo engugu yange nene kimaama alumuddeyo Eddie ogusajja gujja kunzitaawo we. Olabye ennyo bambi Rwema ow'omukwano naye ebizibu byogira obipiika panado. Nambusiku w'amatooke go n'ekindi saawa era nze nnyenge etabulaaya okubya ettuuni awo mbeera mukyala dokita. Abasinga twamanya nti eriya lyali libido songa n'agamba nti akusigula amalinnya. Omusiima bukedde takisi ekutwala ekiro labira kubaakupikanga mbw agenda awase nnyina. Bo baalya mukyere suniya baalikaawo sijja kufera nze Uganda siriiyo. Nagenda mutungo ku baaside ya Jasmine ogira obungeeta omusajja danakunoza Christmas tree we ndifuna akabaga nenkuyita Rwema munnange ogira ofuweera omusajja nakunoza n'oweera. Rwema munnange sijja kufera akagoye k'obutaala akanyumira. I tell you, that's right. Sina imbira byange. Omwana yisa sitole. Omwana lesa sitole. Omwana lesa sitole. Mwana nyorema. Mwana true. Mwana true mugole. Pulira njagala kugenda kola ku left. Genda ku left. Zeni naze nsinga yo butono. Jamwana okwocha wakoze bulungi nnyo. Genda kayimba. Azino zireke nene. Lwaki bayimbe kulema osanyuse nnyo? Bwana twakoze bulungi nnyo. Kipingamizo. Ayengeri gya Floyze nga tafulatinga. Bwana tumulungi nnyo. Wandiyogedde ki? Deputy eyo kanji kuwe kumere mu. Thank you. Thank you. Akoye. Breaking news. Yes. Breaking news. Mama kazidde waze tufe. Like a pira potato, like a pira. Onabera Colorado. Agambye bwati. Toyo mwana. Ayimbye Rwema. Weye mitwalo je. Etano wejiti. Mukisama true. Like a happy lady. Happy lady. Happy lady. Happy lady. Agambye mwana emupe emitwalo ebiri. Mwana true. Wazi lyo zinzirize kuba katoyise bulungi. Era nakifu mashindizo. Nagamba ati mumumpera omutwalo. Omwana oyo. Mumumpera omutwalo. Mwana true. Oyongera kubbiza kakalamu. Omaze n'ozaatula. Tugenze kakati omwana mulenzi addako. Eyo nno kakati mwabaddako mulina okwera. Mwana musuku. Oyise mu luyimba ki mwana mulenzi Katoti? Buddo owedda. Oyise mu buddo owedda. Naye omuvubuka yagiye akayiba. Omuwala oli. Naye bw'okomaawo bagamanyi. Okay, twongera okugamba nti mpozi atukyali mu n'emira byange sizoni ya 7 akayimba ako ka mugenzi Elimani basudde ate nga tugamba nti akayimba konna akabagenzi oba ak'omugenzi oba omuntu yenna nga yali muyimbi waffe wano mpozi ate nga tugezaako kubeera nga tumujjukira olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti omuyimbi tafa era tuba tukutegeeza wano eno nti
banaffe aba Uganda Funeral Services bakugamba nti mukwano gwange go wena joli josinzire kubanga owuliriza abayimbi ababeera batuva ku maaso tubajjukira mu katundu ako ne tukugamba nti go wena ayagala kubanga te otegekera omwagalwawo amazika amalungi oba gwe kwetegekera amazika ag'ekitiibwa ogenda kubanga ate weewandisa mu insurance company osaswe insure ya mitwalo 3,200 omwaka mulamba omuntu yenna anaganyula mu nteekateeka eno oteekwa okuba mukwano gwange nga weewandisa mu insure eyo osobola okuba nga tebakuteekera amazika amalungi ag'omwagalwawo agago kennyini okwerinda sibuti bw'obanga olina kyagala okumanya osobola bakubira ku noti 8 noti emu noti noti 8 noti emu noti beba Uganda Funeral Service abakutuusako obuyimba obeera bwayimbibwa kakati abayimbi baffe abagenzi.